nsiko mutale Uganda Police akatambi kano bw'obanga oli munnankyukakyuka nkwegayiridde ogenda kantambuliza era nkusaba okatambuza okatuse ne kwoyo yenna akyabagira NRM n'abakulembeze ba NRM bonna okutandikira ku mitendera gyonna egiri mu ggwanga Uganda egy'ebyobufuzi kasitooli abanga wa NRM ampuliriza ng'omuwagira kaakati no kitegeeza bw'omala okulaba akatambi kano n'osigala ng'okyamuwagira oba ng'owagira regimu kitegeeza you are an enemy of Africa number 1, number 2 an enemy of Uganda, number 3 an enemy of Buganda, number 4 an enemy of his or her own life. Kati mukwano gwange ampuliriza video nkusaba soko jimpere ekigalo message eno etambule tukakuli mu Uganda ayagala okubeera nga agifuna kubanga fenne tukwatako Hajabudu omusomi weduwa gwe ntambula naye yekka kuba yewe balua amala ebisu bya Uganda byonna ntandise bwe nti mpuliriza bulungi tusimbudde bwetyo olwaleero saasira nnyo mwanyina Zebabu twafiriddwa omwana ne Annuel kuba akafaananyi nga gw'olwadde omusawo n'agamba nti leeta akawumbi kamu mu obukadde 6 tukuwonye kosa obulwadde tebuzibirwa kkubo omusawo n'agamba nti weetaaga 1.6 billion shillings okujjanjaba okola otya era ovaako bive omuntu omulamu n'awulira abantu abamu bafa bubi n'awulira nga omusawo agamba nti yeetagawo n'akawumbi kamu mu obukadde 6 awone n'omanya nti tezirina we zigenda kuva n'okkiriza nti nno ensi eremereddwa okusasula omuwendo gwange ogw'okuba omulamu naye ng'oli mu ggwanga eryawaayo ssente tuzimbe specialized hospital e Lubowa era nga tulaganye nti eddwaliro eryo lya kuzimba mu myaka 2 nze nawandiika minority report you remember ningamba bannange omukazi gwe muwa ssente zaffe nga address gyatuwadde eraga nti mutunzi wa bibajje e Dubai era bw'aba alina kyamanyi ku byamalwaliro mpozi okutunda obukabadda bwe bateeka mu biki n'ebitanda by'abalwadde n'agamba yoyo mwami Museveni ayita aba MP mu parliament you remember minority report ne report twabisoma ggulo limu mukyala Kadaga n'agamba kalulu tujja kakuba enkya ku makya ekiro ekyo ne bayita aba MP mu caucus Museveni abuuza bani ababuuziza nti bagala kumanya penalty gwe waluswaka gwe mugende mugamba ayagala okumanya penalty nti penalty yenze yesongako penalty eyajja because we bali bakajja bali bagamba nti tumweyimirira yewole sente South Africa eyo azimbe eddwaliro nti Uganda emweyimirira buki bweyimirizi tugenza okumaliriza nga sente ziva mu budgeti yaffe butereevu kati ugenda ku ddwaliro eddwaliro lyotasobola kuteekako supervision yonna kubanga yali wakulizimbira emyaka 2 aliberemu okumala emyaka 8 alyoka alikwase Uganda nga nze mbuuza nti lwaki siffe tuzimba butereevu ettaka ikaza 50 zaffe bwe tuba tulina nti ffe tumweyimiridde okwewola ssente nga tugambye bali nti bw'atali basasula mu banje ffe lwaki siffe twewola butereevu ng'eggwanga ne tuzimba eddwaliro kubanga ekyokuzimba eddwaliro tukikkiriza kituufu we need a specialized hospital wano kubanga wano bw'okutuka bakaboni nga nze bw'olwala ku bwongo obulwadde nga bwa bwongo bw'olwala bulwadde mu mawugwe mu nsigo ebintu ebyo ebitundu ebyo ebiri specialized wano e Uganda oba owedde naye kye bagamba kino nti abantu bagwa ku bubenje abantu balwala endwadde endala naye emitima nga miramu mu ssaawa 48 ow'omutima afudde ng'omutima gwe mulamu bagwa vesting mu gutereke alirwala omutima tuli gukozesa kwalirwala omutima nga Cedric bwe yalwala ne wano n'emitima emiramu tugiziika ate abalina emitima emirwadde ne tunoonya ebyokubajjanjabisa kyekyo kye twagenderera okuzimba eddwaliro eryo nagenze e Dodoma Tanzania ezimbye eddwaliro eryo e Dodoma ddene nnyo 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 era egenda kutusooka
okubeera ng'erina a specialized hospital ne bazimba university abatanzania naye ku university eyo eriko ba square miles meka kubanga eddwaliro eryo liri ku university kuli ku university okwo bazimbiddeko factory buli school bwe bagamba nti eno lino ssomero lya byanjigiriza liba n'amasomero ku university yemu this eno medical school bagizimbiddeko eddwaliro eno school of engineering bagizimbiddeko ekintu kwegamba notuukawo n'ogamba nti kati wano waliwo eggwanga erigenda maaso but do you know what ettaka abatanzania kubazimbya university eryo ekibiina kyama kya mapinduzi kyekyakwata ettaka ne likiwa gavumenti naye wano ekibiina ekiri mu buyinza kitubba bubbi ne kituuka ne ku kiseera nti state house kati yafuuka woteeri nti mwami Museveni alina abamufumbira emmere 92 92 cooks nga tumusuubira kubanga mu state house asulayo ye ne mukazi we ne 92 kubanga state house bagifuula oba ki mwami Museveni yawandiika ku Binaisa n'agamba nti ekyantamya Binaisa yafuula state house ensisinkano y'abafere y'abasazi ba ddiiru n'agamba ekyo kyekyantamyani Binaisa nange ekyamutamya Binaisa nange kimuntamya kuba kati state house efuuse ng'oba sitenseni yaki kyova olaba etwala ssente bulindo talina kukyalizayo bagenyi ne tubeera n'eddwaliro kyoyagala ogamba talina kukyalizayo bagenyi omanyi nti twagula eddwaliro twagula ebitanda ne tubissa emulago nti ebitanda bino nti ye bye bitanda eby'obulwadde obukolwako mu ngeri ey'ekikugu kakati ebitanda ebyo byetaaga bannansi 24 okubanga bikola n'ebitanda biri eyo bitudde tebikola kubanga bannansi abo tetubalina balina kuba na bukugu bwa njawulo okubikozesa anti bannansi abasobola okukola ku ebyo ebitanda of course wabeerayo training no of course ebeera nyimpi olidde naga nti abo be bannansi abakola ku ebyo ebitanda tebaliiwo naye nga bwe tuba tusoma eri olaba nti ate ye mwami Museveni alina bannansi 54 mu state house naye ng'ate eddwaliro lya gavumenti ffenna Abannayuganda gye tuteekwa okugenda emergency ward gye bali tuta omuntu ne bakwegamba nga bagamba nti gundi asiza ku byuma ekitanda ekyo nga kimuyambako tekuliko bannansi bakikolako bw'oba okyawagira regimu oba gye bayita NRM ebyo mbikulekedde sibiddamu Tanzania okusinziira ku Katikkiro Dani Muliika gye twali tusinga okumala emyaka 5 nga yeetaaga okutuuka Uganda kakati ffe bye tuloota okukola essaawa zino Tanzania ate byeri mu kukola yongerina mu kubeera nga ebimaliriza bumaliriza kakati nno bino byonna bireeteddwa olwa opposition ebadde mu Uganda enfu naye nga bino byonna bikolebwa mu ngeri bweti mujjukira olunaku luno lwe baleeta Besigye mu kkooti abasajja bano ne beefuula nti balwanagana n'aba mu kkooti kasooke mbikulageko katono nnyo ate nkubuulire akakodyo omupango ogwali gutwaliramu ne NUP nga bagenda tuyingiza amakomera ffenna lwaki soko birabo bino ojjukire ebyaliwo nkomewo nkubuulire mujjukira olunaku olwo kakati ebyama bye bino bye ngenda okuwa wabula era nga n'ebyama sinaba kubeera nga mbikuwa njagala osooka owulire ebigambo omusajja ono bye yayogera bye tugenda okusinziirako nkubuulire nti singa mwami Kyagulanyi teyajja twandibadde tukyali mu buwambe nga tukyali bazibe b'amaaso ng'akatambala ke baatusibako okuva kye bagamba nti ebiina by'obufuzi byaggulwawo kandibadde kakyatuli ku maaso n'okutuusa olunaku olwaliro mpuliriza bulungi Hajja Budu musomi wa Dwagwe ntambula naye ampuliriza mukoneko ng'olina ekizibu kya buli kala ajja kuyamba sooka oli ebigambo by'omusajja ono bye yayogera byokka biwulirize bulungi nkomewo nkuwa ensonga entuufu lwaki ayogera bw'atyo ekiruubirirwa kyabwe n'ekigendererwa kyabwe kye baali baagala naye nga ffe twakibuuka
okusinziira ate ku byogenda okuwulira mu maaso awo nga Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ate yabyogera. Kyebakola kino kyennyini anaawonako tujja kulumbanga ebyalo byabwe waakiri kubanga kati batasina kutusanga mu kooti tusirise tukola n'empisa era stiru bagana batusanga mu kooti batukubira ne mu kooti ezo n'empisa ze mulaga zino emirimu gye muliko ginawe gikoma simaki mulaga. Otyo kakati ebigambo obiwulidde. Abasajja bano ekisooka baalwanira mu kkooti. Eŋŋuumi n'evuga nga mulimu poliisi, nga mulimu abapulizoni n'ebitongole ebirala eby'okumaddembe abaali bambadde leeya. Naye ku bantu bano bonna tekuli n'omu yakwatibwa nti aggalirwe. Ekyo kimu. Ekyokubiri, omusajja yagamba tujja kubalumbanga ne ku byalo byammwe tubabeeko kye tubakola tubatuuseeko obuvune nga baagala naffe aba NUP bwe baba nga baleese abasibe baffe ba political prisoners tubuukire tukole enkola eno gye baakola ab'Abeesigye. Jjukira Tamale emirundi yakugamba ebigambo bino. Bw'oba oyagala okumanya nti Beesigye munnaabwe yennyini awedde emirimu era si opposition, gezaako kukola byakola. Bw'onaabikola ojja kufundikira ng'otegedde nti gwe toli omu kubo. Sooka oli ebigambo bino ampuliriza obirabe era nkomewo. Mpuliriza bulungi kati tusimbudde tugenze mu draft oba chase kakati gwe komanyi nga ludo. Wuliriza. Pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu abasajja bano nga bakozesa Mathias Mpuuga, Babedi Bwanika n'abantu abalala bamaze emyaka n'ebisiibo nga bamukaka nti genda otese ne Mwami Museveni ku basibe abaasibwa asobole okubeera nga abata. Ewatali ekyo omusajja tagenda kubeera nga ata abantu bano. Genda oteese ne Mwami Museveni mutule ku mmeeza emu mukkaanye ba political prisoners bonna omusajja asobole okubeera nga abata. Mpuliriza bulungi. Mwami Kyagulanyi kye yabuuka n'agamba tetwesana nakyemalira, tetwesana muntu nga tutaddeko engatto ku bulago. Era Alan Ssewanyana n'omugenzi Muhammad Segirinya bwe baateebwa waliwo amawulire agaakolebwa nga gagamba mbu waliwo okuteeseganya okubeera nga abasibe bano bayi mbulwa. Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo kye yavaayo n'akuba psychologically n'agamba iffe tetuteesangako. Bwe wabanga waliyo okuteesa abo baateesa ku lwabwe bonga abantu era nga si ku lwa National Unity Platform. Era tuwulira Abedi Bwanika mu bigambo bye ng'agamba waliwo okuteesa leader of opposition y'omu ku baateesa. Era Mathias Mpuuga mu bigambo bye yavaayo n'akakasa ensi mu kuziika omugenzi Muhammad Segirinya nti nateesa n'ensaba abantu bano bayimbule bakwano baffe bano oba baganda baffe bano. Kyokka nga yavaayo n'agamba mu kusooka tetwateesa naye raba ebigambo bimusimatuka n'agamba nti twateesa okuta abantu bano omugenzi Muhammad Segirinya ne Alan Ssewanyana. Kati baalaba kye kibamalidde ne bakwata musajja waabwe amanyirwa nga kano ka Dr. Kizza Besigye ne bamuteeka mu kkomera nga balowooza nti abantu bajja kufiringa sympathy basobole okubeera nga bamuddiramu n'okubeera nga bamwagala olwo asobole okubeera nga abikka Mwami Kyagulanyi. Abantu kye baagaana era omusajja ono ne bamukuba mu kkomera. Kyokka ekikwewuunyisa abaakakanga Mwami Kyagulanyi nti teesa n'omusajja asobole okubeera ng'ataba political prisoners bo tebaalowooza ku kyakuteesa nga bakutte omuntu waabwe Besigye, wabula kye baakola baahayalinga bannamateeka abawerera ddala 50 malambirira bawoze omusango guno era nga gwakulembera Martha Karua okuva mu ggwanga erya Kenya. Ebyokuteesa tebaabyogerako. Kati kino balaba kibatuddemu kye baakola ne bagamba kakati nno ekkooti ey'amagye tumaze okubeera nga tugijjawo tebagenda kuddamu kubeera nga bawozesaamu abantu ba bulijjo. Era ekkooti eyo yaggibwawo basobole okubeera nga baleeta Besigye ono bamuze mu kkooti ey'abantu ba bulijjo. Ekikwewuunyisa Besigye akakodyo ke yakola yamala kusiiba n'asiba ennaku 6 nnambirira ne bagamba omusajja embeera gy'alimu mbi nnyo, omusajja agenda kufiira mu kkomera. Bwe batyo baamugjayo ne bamuteeka mu kkooti ey'abantu ba bulijjo era akeedimo k'emmere omusajja oyo yakavaako. Kaakati eppeesa lyerimu Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo lye yakola ku Yasiini oba muyite Machete. Kaakati Machete n'asiba olunaku olwasooka, olwokubiri, wiiki nnamba ne bamulambula. Pulezidenti n'ategeeza ensi nti Machete tumulabyeko n'embeera gy'alimu mbi nnyo takyasobola kulya, tumwegayiridde alye agaanye. Machete yasiba okumala ennaku 30. Abasajja baagaana okumuyimbula. Nenzijukira ekyattaamala emirundi yakakasa n'agamba bano si bannammwe wabula bano banne baabali. Kyovola nga Petro Sesene za Dr. Kizza Besigye zonna zikola bulungi nnyo ate nga Bobi Wine ye baamugaana okuyimba. Kyovola nga Besigye ku
amafaamu ge amatabakama ente batunda embuzi zizaala tewali muntu n'omu akwatako n'emu n'essengenge bongerako bwongezi mulala ate nga wano Kyagulanyi emirimu gye gyonna baagizingamya ne Busaabala biiki baagiggala tewakyali muntu asobola kubeera ng'akoleyo ekivvulu kyonna kabenga Bobi Wine si yakoze ekivvulu ekyo n'enkukomyawo ku kyaya Sinema Chete yasiiba okumala omwezi mulamba baagaana okumuta Besigye yasiiba ennaku 3 bamutwala mu kkooti y'abantu ba bulijjo kaakati Besigye bamala omutwala mu kkooti ey'abantu aba bulijjo nagambye mpuliriza bulungi tuli mu chess gwe tuzannya bamala omutwala mu kkooti ey'abantu ba bulijjo Parliament ng'ekosebwa Mwami Museveni baddamu balangirira nti ekkooti y'amagye oba kangalu kkooti kaakati ekomezeddwawo naye ng'ajjukira nti ba political prisoners baffe abamazeeyo emyaka 3 myaka 4 myaka 5 tebasobola kubeera nga bafuna omukisa okutwalibwa mu kkooti y'abantu ba bulijjo Besigye yali amazeeyo emyezi 3 yatwalibwa mu kkooti y'abantu ba bulijjo era ng'ekkooti y'amagye ebiseera ebyo yali eggiddwawo olwamala okumuggyayo mu kkooti y'amagye ne bamussa mu ya bulijjo ekkooti y'amagye abasajja ne bagikomyawo era ba Sinema Chete bajja kuddira nga bali mu kkomera eyo ey'amagye kitegeeza Besigye y'omu ku bannaabwe era President Kyagulanyi Ssentamu Tembo yeebale kujja okutuggula amaaso ne tumanya abantu bano obubi bwabwe n'obukyamu bwabwe bwe babadde nga bazannya ebbanga lyonna nga batusibye akatambaala ku maaso kansoke nkuzako wa Honorable Betty Namboze Bakireke Mukono Municipality kyakoze Munyagwa Mubaraka yakagulawo akabiina akapya akaalusaniya ffenna kulya biibino nkomewo ekisooka ndowooza ekibuzo ekyo kyombuza nakikuddamu omulundi guli naye ndowooza for emphasis kanyongere enkinyonyole olaba ennaku zino waliwo ebibiina ebimu bingi nnyo ebyo biweza 27 naye nga tomanyi nakumanya gye byali registalingibwa nabaani ababiregistalinga nga bwegambye nti okola n'omulaba akola ki okola n'omulaba akola era kyova bagamba nti akalina abiri kyova otekwa okuba nga weebasaako limu eddala ne lisigala nga likola ki nga litunula nti Museveni alina ekigambo kye bayita demystification yajja akyogera nti agenda ku demystifying the gun olabanga abakulembeze ab'ennono kye babakoze abakulembeze ab'ennono mulimu obukulembeze obw'ennono obuliko ne following ddala ng'olabira ddala buno obukulembeze bwa nnono niwe obaawo n'obupaatiike n'obusanga nga buli awo bupaatiike emirundi egisinga obukulembeze bwe buti obukulemberwa n'ab'amagye nosanga nga bafande ali awo kolo teri namunyegako nti afande lwaki wenyigidde mu bino bagenda bugenzi ne bamutikira ne bamukola ki ne bamuwa ne sente ngezo bwe twali tusoma enkozi eyo batusomesaako ku bulungi obuli mu radio stations ne TV stations okubeera nabyo nga bingi naye ne batugamba nti waliwo ne gye bayita ekyo democratic dictatorship. That democratic dictatorship ye nakyemaliro genda mu kiri ekirabikanga kye kiri democratic naye nakyozaamu nti ekiri democratic kwe kuleka wabeerewo eddembe ly'abamawulire wabeerewo buli afuna ssente ng'asobola buli muntu ne gyeyongera emikutu naye under democratic dictatorship bakikwata ekyo ne bamakinga sure nti wakyali mukutu gumalako gwanga era gwe olugira bwoti n'oteekayo omukutu oluyingira bwoti okuva nga zifuuka za district eyingira bwoti mu district nga radio oba stationing eyingiramu endala nga zigirwanyisa bagenda basponsoringa everybody especially NRM cadres buli omu n'ateekayo akaledio kano koogera by'abasawo baganda kano koogera by'abaki kano kwegamba at the end of the day tewali wantu naawa wosobola kugamba nti osobola okwogerera bannayuganda bonna ne bawulira eri political parties kifuuka ki nti bw'oba ogenda okuvuganya gavumenti eno kibeera too expensive ogenda nga weegula ku ziredi ezimu zabala DC endala zabaki buli kintu ne bakyozaamu ne bakidemystifyinga ne bakisaanyaawo amakulu ne gakola ki lumu nakireeta ekirowoozo mu palamenti
mbagamba bannange America erina radio stations butabala erina ne TV stations butabala naye waliwo gye bayita punch in time at one moment bamakinga sure nti radio ezo zonna obwesedde ne TV zogera ekigambo eki that one moment buli mu America yenna aba awulira message egi emu nengamba bannange kati wano ndeta amagezi gange ge najje enkozi tufunewo moment video zaffe wezisobola okuba nga zisobola okubeerako kuba abasajja baagamba Abamerika nti singa wajjawo ekiseera oba batujju batulumbye nga twetaaga okugamba Abamerika nti bannange buli muntu waali kola bwoti naye nga ono awulira muziki oli awulira ki gye bateekawo system eyo gino eyasituka okumpakanya ekiteeso ekyo yali maama yennyini mukyala w'embuga yennyini yasituka n'agamba nti ebintu ng'ebyo ebyo bannamboze bye baleetereza ebyo bakyalimu bagita ki okusula nga watamidde hangover y'obufuzi obwanna ekintu kino twakita abantu babeere neki n'eddembe. That is what they call democratic dictatorship. Kati ebibiina by'obufuzi birungi nti ye wakati mu kufominga ebirungi teekamu n'ebiralo bifuladinge kakati buli bayogera bannange twegatte waliwo abajja okugaana definite nga tajja nakuwayo mukisa wadde okuwuliriza kubanga ye tajjanga mu lwokano luno nkugambye ye salgot mother kino ekintu kana akaana ke yazaala ogenda okakebera obutama nga bwa Museveni akayindo nga obugere nga bwa ino nga kana gwe ng'obugere bwa obugalo nga bufaanana Museveni gwe kakati akayindo nga kagundi ng'omanya nno kakati abo kati bw'obanga mwogambira nti nno mwegatte so ono tagambye nti mu America eriyo ebibiina 300 ne papa America basalawo nno ffe tukompitingira wano mu 2 so abalonzi abo era njagala ono okuddamu omulabula waliwo liyagamba mbu musiru munnabyabufuzi oyo musiru oyo munnabyabufuzi alowooza nti abantu ba bulijjo tebamanyi tebategeera because abantu bagezi gojja kuteekawo ebyo byonna naye bo olutalo bajja kujja balufunza paka we balufunziza well civic education nnungi era twalijagadde tugiterawo ne ssente ne batagikola but eyo eyongera ku kiri omuntu Katonda kye yamutondamu ekisobola okugamba nti ani titubadde tuwagira wano entugga manya ntubadde tuwagira federo nga abantu bagamba twagala federo oli n'agamba nti teekawo patawo giyise Federal Alliance ndowooza bali bonna abaagala federo bajja kujja ne batajja because bo bakukubyemu toki ne bakubala ne bagamba wadde tubadde twagala federo naye yemmanga tetukoze eki tetukkiridde nolowooza abantu nti babakyaye ebibiina bipya ate ne UP nejja ate ne badduka ne bakola ki ne bagendayo so bantu bamanyi nti we are operating under that system oli gye yagamba democratic dictatorship nti buli wali ekintu bagenda bakyozaamu such that bannayuganda tebabeera na common voice district ebyalo buli kamu kali too many everything nti Museveni yajja wano nga mu Uganda mulimu amawanga amatongole 16 nga bagawandika in fact ku kisenge kya parliament bali bawandiikawo na 15 kubanga abalwenzululu bali bakyababalira wansi wani watolo kati olwaleero tuli ku more than 50 nti even clans mu bitundu ebimu what were ya clans kakati byafuuka biki byafuuka amawanga ag'okumuliraano nago galina amawanga tribes wano kwegamba ekintu kyonna nakizingazinga nakikutamya nti gwabadde agenda okugamba nti ffe ab'eggwanga lino Abaganda nga mukoma Nakasongola nga mukoma Bugerere nga mukomawa ayagala atuuke n'ekiseera agamba ab'Ebuvuma nti mwe muli baggwanga ddala agamba ab'Ekkoome muli baggwanga ddala njabba wa Bayibuli njabba wa rediyo nammwe muyimirizeewo olulimi lwammwe nammwe mwegatte kakati gwe bw'ojjogamba nti bannanga abayagala Obuganda mugire mwegatte omanyi nti gwe wamuteekayo oli Saabanyala
gwogamba mbu Ssaabasajja beegatta Obuganda bunywere. No, mwabanywezezza kye munywezezza ekiri main. Okay. Mulina genda mu maaso n'ekintu kyammwe. Ziri diversions oba agents of provocation agents abajja okujjamu nga mwekalakaasa ebyamazima. Ye yasooka n'okuba owa poliisi oguggo ku mutwe naye nga ye ekigendererwa kye yazze kuteekamu jjiya naawe obuukire omupoliisi gwe bakole ki gwe bakwate. So nagambye nti nze buli nnaku nyongera ne ŋŋamba bannayuganda nti nze mbeesiga weewaawo obwesiga obwo bujja kunyuma nnyo nga tufunye civic education naye naffe ffennyini bannabyabufuzi sekinoomu tetuteekwa kulinda nti electoral commission yokka yeteekwa okusomesa. Naffe tulina okwekolamu emirimu egisomesa abantu baffe kubanga luno tetuli kaweweevu tuli ku lutalo. Thank you. Charles, wakonye ku civic education ne honorable najongedde okugyemphasizinga ejjetya under the circumstances. Kakembale njagala tenayogedde nenkaleka luli mu bbanga nti Abamerika bagamba nti be batondosa Bin Laden naye yatuuka ekiseera n'akola ki? Waliwo naleetedde olugero lwa Kasenyanku nti omuntu bw'otuuka kusoberwa n'oba nga osobola n'okweteerawo nga gwe wenyini osobola n'okweteerawo abakuwakanya kitegeeza naawe wenyini orealizinze nti otuuse mu kaseera ak'okusoberwa. Mu bintu ebyo bye bagenda bateekawo wagenda tuuka ekiseera nga tebakyasobola bicontrollinga. Okay, good. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ebyongo bitadde ku mabbali mukwano gwange Kakeeto emirimu gitambula nga bwewantuma nange ngikwasizza maanyi. Maama wali mu ggwanga era Switzerland nkutumiddeko nnyo kakati ne sister amanyiddwa nga Marie naawe nkwagala nnyo. Ebigambo bye bino abaana bonna bali mu kyondo kya Buwarabu tulina okubeera nga tubatuusako emboozi naye nakugamba we kasita ompuliriza obulungi osigala ofuna buli kimu obeera okitegeera bulungi nnyo. Kakati no tuzeeyo ku peesa eddala lya Honorable Shamim Malende. Ono omukyala yakiikira abantu b'omu Kampala ng'abakazi wali mu Kampala Central era omukyala ono tumulabye mu mbeera zonna ng'abadde ajja abeerawo buli kadde waberedde nga mulamu buli kadde waberedde nga talina kazibu konna buli kadde waberedde mu ggwanga Uganda era ono abadde akyala ku TV ag'enjawulo ne ku radio stations ez'enjawulo nga kyabuulirira yenjiri entuufu ey'okukyusa Uganda empya ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. Wabula twamala dde okubeera nga tubabuulira nti mu kibiina mwennyini tulinamu bambega ababega ate abamu ku bannaffe eziringa ensolima era namala nkutegeezezza gye buvuddeko nti ku NUP waliwo abantu nga nsolima zennyini era nga bambega nga baasindikibwa naye nga bambala ovulo yaffe yennyini era nga ne muffe bamazeemu emyaka n'ebisiibo. Kati mpuliriza bulungi Honorable Shamim Malende ono nga akamala okubeera nga aviibwako taata we n'afa. Omukyalo ono ali Nairobi mu Aga Khan Hospital teyasobola na kubeera nga mukazi wattu ajja okuziika ku taata we wabula mu nnaku ey'ekitalo gyayitamu essaawa zino ey'okuviibwako mukadde we 1 2 ey'okubeera nga teyasobola na kubeera nga alinnya ajje asobola okubeera nga conductinga burials eza taata we. Kakati instead bannayuganda abali mu nkyukakyuka mwennyini batandikiddeho okubeera nga bamukuba bubi nnyo wadde nga kimaze okubeera nga kikakasibwa nti ate mu kibiina ekya National Unity Platform omukyala ono Honorable Shamim Malende ate darling era nga abakulu bonna bamukkiririzaamu okusinziira ku bbanga lyamaze
wanonga mulamu n'emirimu gyakoze wanonga mulamu n'abasibe balambudde mu makomera ag'enjawulo Luzira Kigo n'Ekitale ne walla yonna mwala Basaga eyamutuukako mukazi wattu bwe yali agenza okulambula Honorable Segirinya Muhammad n'omusajja amanyidwa nga omugenzi oba kati amanyidwa nga Alan Sewanyana n'omugenzi Segirinya Muhammad ebyamutuukako abasajja bano nga balinga abayimbuddwa baweereddwa beyiro ku kooti ate ne baddamu ne bakwatibwa ku midumu gy'emmundu era Honorable Shamim Malende abasajja bagoba emmotoka ye katono bagikube amasasi okubeera nga bagisaanyaawo naye y'omu ku baayimiriyewo akaseera kabaddewo nga mulamu wabula essaawa zino ba propagandists oba abantu abamu abali mu ffe ate nga bapepeyanga nnyo n'omukyalo ono Honorable Shamim Malende kakati essaawa zino be bamufumita ebiso ekyokuleeta omuntu omulala tekyandibadde kibi yadde n'akamu n'akatono wabula oyo aliwo tolina kubeera ng'omwogerera bibi tolina kubeera ng'omwogerera bikikinike tolina kubeera ng'omusiiga enziro tolina kutujjukiza nti mulwadde tagenda kubeera ng'atuyamba kubanga buli omu amanyi nti omukyalo ono ali ku kitanda ebigambo bingi ebyogeddwa ku mukyalo ono wabula n'abazzeemu weebali ab'enjawulo ku nsonga y'omukyalo ono nga bamuteereddewo omugongo kubanga bw'otasiima ekyo ky'olabyeko era sitaani gw'olabyeko asinga malayika gy'otanaba kubeera nga olabako asingira ddala omuntu yenna eyayita omulungi naye nga tomanyi mbeera ze oba mpisa ze kati essaawa zino njagala butereefu nnyo nkutwale mukwano gwange ampuliriza ng'omaze okumanya nti Hajji Abudu tutambula naye omusomi w'edduwa Kayingu ow'ebbaluwa yekka mu ggwanga Uganda atendeka abasomi b'ebbaluwa abalala bonna amini abasomi b'edduwa bonna sooka owulire ebigambo bino mukwano gwange ampuliriza ng'omukyalo ono mbu y'omu ku bafuuse ettabbu okwagala okusimba ekkuuli eri omubaka Honorable Shamim Malende akiikirira abakyala ab'omu kibuga Kampala Central bye bino. Sauda Madada, you are an idiot with your group nze nja kigamba nti oli musiru okitegeera oli fake emabega kawe ekyekiwala kyalinganga mu serefi buli wabeera Shamim Malende nga kigenda ne kifuna serefi buli wabeera Shamim Malende nga kigenda ne kifuna serefi naye kakati olunaku olwaliro omululu gukizibya amaaso tekiraba mukyalo oyo byakoze olwokubanga kirina omululu okitegeera ekintu ekyo omululu gukizibya amaaso and it is me who is going to tell that idiot kubanga mwena mujitya mu Sauda Madada tagambwa ako who is she akozeewo ki mu struggle babagambye etambulira kuye okitegeera etambulira kuye mbadde nga bawetwali ku front line mu mwatambuliranga mu motoka Sauda Madada aina polling stations ze yakuma zali meka mbadde nga babatambuliranga mu motoka nga bapikinga DR forms ezimaze okuva mu vita muloza tuli basiru olwokusirika okitegeera bewadde importance mweno struggle yinza okugamba bonna be bagitandika mwabagitandika tetugenda kukkiriza kasasiro wamwe wano ekyo kyo kibabuulira kasasiro wamwe tajja kukola not to our watch we shall defend this struggle to the revolution and we shall stand with those whose rights are abused tetugenda kubaleka mulinyirire Shamim Malende ekyo mwerimba obukodye agamayinja gemwe wadde ku ground ye mwerimba inze shama newo bango ina mayinja kigowe panka nagonga yingiramu ekyo kyo nkikubuulira that is me and just watch me nakatandika just watch me Zahara Lulika kasasiro wabanga akulemye okuteekawo strategies ezigenda okujjawo kasasiro leka omusajja ono leka omukyalo ono in fact na musajja wa constitutionalism atereza amateeka abaana banuwa mutwe balemedde olwokubanga mulwadde gwe achievement kijjo otwadde gendo gye banuwa mutwe tegere nti oli wakabinyo anti kyetulwanira ekyo okigira kyetulwanira gendo gye banuwa mutwe kasasiro akulemye mu kibuga ogenda ogulirira otandise okulumba omukazi atakunyegangako okigira ozati tubimanyi tigwateeka mu sente mabega muloza tuli basiru okigira oyo omukazi tasobola convincing abantu tasobola okigira yateeka mu sente mabega apika bino bi Sauda Madada n'abiteeka mu sente biri awo byo struggle byajja kola sente Sauda Madada mu FDC ani yali amumanyi eze motoka zaavuga kati yali azina mu FDC madenga bazivugidde mu nupu okigira tazivugidde muno okigira ovanga ku muntu agenda ku mirambo n'akolerayo live mbwazimba ntaana tubalaba tubamanyi ne twasalawo tubasiriikirire but don't push us temustusindikiriza obukodi bwemutandise okwewa ife tuli ku ground biralamu ne ku media biralamu nonsense mukozeewo ki ku ground mukitegera mukozeewo ki mwefu disi njagala mumbuulire Sauda Madada byalina kati yali abirina mwefu disi yali abirina mwefu disi yali abirina mukitegera azivugide zonna azivugira mu nupu yo wayigogo batakwatako ojira Museveni omugira kingo omulwanyisa buli kaseera okitegera ekintu ekyo omuwaaki ekintu ekyanyiziza kiwala ekyo kuva Uganda
ne kigende Dubai ne kakati yuja kakalike enkwe ne batandika okuwa bana sente balumbe Shamim Malende oshegera kibirige media if you can confess wango kakasa oli mu struggle munongo oli wa revolution confess the truth yogera amazima obanku wayiriza nze nagamba sivayo ku media kogera ku muntu nga sina evidence njagala oveyo obate bakugambye olumbe Shamim Malende era naze ne mugamba kibirige otawulu ne bakulwanyisa luleke ne musaba busabi ne mugamba otawulu luleke oshegera nenga Sauda Madada asazeo bakubo omukazi atalina kyabakoza okubeera omulwadde musango wali atalwala omukazi oyo yabakola kiki yabakola mutandike ngo okutambula nga obulwadde bwe mubufudde campaigning tour oshegera obulwadde bwe omukazi mubufudde campaigning tour mulwadde yes tukimanyi mumuleka omule mulwadde ate mugaseko ne stress oshegera campaign zammwe okufuna card mugenda gitambuliza ku lwadde wa Shamim Malende kati senga tabadde omwandikoze eki mbadde mugenda kukola ki mchitegere ekino mbadde mugenda kukola ki campaign yamwe badde genda tambulya kuki eyo kye kikulaga nti candidate gwe mwina munafuta saanidde candidate wamwe tasaanidde wabanti tasobola na kuyimira esawe nalwanyisa kisikirize kya Shamim Malende kyali mu kulwanagana nakyo kisikirize naye ate wanajja in person ogenda kukola wo kigwe Zahara no bwa Zahara bo no bwa speaker wa state council wagulirya bugulirizi okubukuwa ozate tubimanyi we yamanya nti Sauda Madada yasinga okulekana nakwata ki Sauda Madada nakitwala mu KCCA nakiwa omulimu ne kisirika kye kyakwatanga omugogwe namala nakigobesa natekawo muganda we ne kijanga kitulekanira wano fena ne tuulya piti ne tuga Sauda Madada bambi kumbe tuli mu kulwanirira ekisiru kati tekibijjukira byonna beno olw'okubanga bakitadde omugaati mukamwa kati nakyo kirumba mwe basiru mwe tutegeera olw'okubasirikira tutegeera ebyo agamayinja gemwe wadde mweno struggle nti mwe muli ba ku ground tugisobola ate ovanga ku muntu abadde ku ground najja ne ku media oyabeera mulala olunaku olw'eggulo twayogedde ku mulenzi ono Don Chris era ebigambo byonna twabimazeeyo kumpi wabula atasobodde kwera ng'owulira akatambi kaffe twakubye ettooki mu nsonga y'omuvubuka ono gye yavuddeyo n'ategeeza nti amazima gennyini amatuufu aga Katonda mu ggulu si nze mbadde nziba bannayuganda ekyamazima amatuufu kampani eno baagiteekawo naye bwe baagiteekawo nze salooza nti bagitaddewo okufera nakubba bannayuganda kubeera nga babaavuwaza wabula nze banteekawo nga Don Chris mbeere face nga nze nkulembedde okubeera nga neefudde nnyiniyo kubanga bano abasajja ebyobugagga bye balina bingi nnyo bye batayagala nsi etegeere nti byabwe era kaadi nnyingi nnyo ze bazannya okuli ne data games ze bazannya nga bakozesa ffe bannayuganda kati njagala olira omusajja ono yavudde mu bigambo bye n'akakasa ensi n'agamba amazima gennyini amatuufu nze ndi mwavulu nkupe nga bwe mwandabanga ku Bukedde TV nga nnoonya sirina kye nnina naye abasajja bansuubiza okumpaayo ke bampadde singa nteekawo omugongo ku lwabwe wabula saamanya nti ebigendererwa by'abantu bano byali byakubba bannayuganda ono agamba nti Christopher Damulira mwenna mumanyi omusajja oyo yakulya ghetto structures mu NRM omusajja agambye y'omu ku bali emabega w'ekintu kino eky'okubba bannayuganda era ono agaseko ne Kapiteni Mike Mukula n'agamba nti omusajja ono era naye y'omu abantu abo babiri be bansayiningisa ebintuntu ne bateekawo ebizimbe ne banfuula okubeera nannyini naye nga amazima ga Katonda mu ggulu munnenyeza bwereere mulekerera eyasse ne mulinga kiso kya mbuzi ne mutunulira omubaazi nze siberangako nannyini era n'ebyobugagga bye mbadde mulaba omuli amamotoka ag'ebbeeyi omuli ebizimbe byonna si byange n'akawunti ebadde gendako ssente eza Skype si yange siginako na access nange mbadde ndipootinga kinzikizo omugaggo mu Kampala yali amanyiddwa nga Drake yavayo n'akakasa ensi n'agamba bane naffe mutulaba wano bwe tutinga ffe ng'abagagga naye tulina gye tulipootinga ebigambo ebyo byayongera okunnyikira mu mitima gyange oba mu mutima gwange naye kakasa nti ebigambo ebizenga byogerwa nti abagagga bangi nnyo wano naye ng'amazima gennyini si bagagga ng'ebintu si byabwe nga bakola nga bakadeyideyi oba bakatumwa be basinga obungi wabula weebuuza Kapiteni Mike Mukula bwe kibanga bino ebyogerwa bituufu nga yabadde emabega w'omuvubuka ono okubeera nga baba na Uganda kiki mazima ga Katonda mu ggulu Uganda kyetakuwadde kiki Uganda kyetawadde musajja ono omusajja mugagga muvundu Kapiteni Wanyonyi ayina n'ennyonyi ezze ku bubwe ezisukka mu 5 ng'ennyonyi zize ku bubwe kakati okusigala ng'okyakwata omuwejjere omunkuseere omunaku
omuntu omwavu eyalemesebwa okusoma atasobola na kwejjanjaba akutte obusente batunze kibanja kya kitaawe oba kya jjajjawe nga yakisikira oba nga yakola muntu oyo ze n'afuna akabanja ako ate n'obusente n'obumubbako ng'omusuubiza okumutwala ebweru osigale ng'oyongera okumwavuwaza nga wakasuula emmwanyi ez'abasajja abaganda n'abakazi abaganda ezaawereranga abaana baffe ezaawereranga bakitaffe naffe kwe twasomera n'osuula ebikajjo ebusoga abantu kwe baasomeranga kwe beeyagaliranga n'oyambuka mambuka abasajja abaali abalunzi n'obagobayo ne wagendayo abalaalo abaalimanga pamba abaalimanga tobako vanira wamusuula emisolo n'ogyongeza abatembeyo bagobye mu kibuga ogobye mu bukonteyina bwonna buli bizinesi etandikirwako ogigobye nga ne mu kugaba emirimu era olondamu boowa emirimu si buli omuntu omuwa omulimu ku lwa busobozi bwe wabula waliwo kye tuyita tribalism ekyo kirungi nnyo omuntu ogamba nti ndi muganda to being tribalistic is okay wadde nga abantu wano mukikwata be nti gundi ali tribal musosoze temuba busosoze nze okweyagalira mu ggwanga lyange nti ayamwe muganda sibeera tribal wabula mbeera ndi proud of being omuganda naye kye tuyita ekintu ekibi fena kye tumanyi kyekintu ekiyitibwa oba ekimanyiddwa nga nepotism kubanga mu ebintu bino bibiri mugana ne mubitabula ne mubigattagatta ne mubifuulafuula ne mulema okubeera nga mubyawula being nepotic kwe kubeera nga oli muganda that is okubeera omuganda naye ne wajjawo omuntu alina qualifications oba qualities zonna ezokukola omulimu mu ofiisi emu naye nga gwe ogaba omulimu olw'okuba oli muganda n'ogamba ono sigenda muwa mulimu yadde alina buli kimu ekimukwatako yadde alina ebisaanyizo byonna yadde alina amadiguli gonna yadde obuyigirize ne experience abirina sigenda kuwa muntu ono munyankole mulimu omulimu guno kanguwa omuganda wadde talina bisaanyizo bikwatagana na mulimu guno era tali qualified kukola mulimu guno naye olw'okuba muganda munnange kamuwa omulimu guno ngumma omukiga kubanga omukiga ono si wa ggwanga lyange ngumma omusoga kubanga omusoga si wa ggwanga lyange kitegeeza oli nepotic era opracticinga nepotism ekyo kyekikyamu era kyekibi kyetubeeranga tuvumirira okubeera nga oli nepotiki n'opracticinga nepotism naye okubeera tribal nti nze ndi musajja muganda era muganda munnanga zze qualifications zonna ezikola omulimu guno n'engumuwa olw'okuba muganda sibeera mubi era bwe mandi tribal ekyo si kibi okubeera tribal naye nga gwempadde omulimu oba gwenjagaliza okukola ekyo ayina ebisaanyizo ebijja mu kukola ekintu ekyo being tribalistic tekibangako kimi okwagaliza omuntu wo oba okwagaliza muganda wo naye nga alina qualifications ez'okukola ekintu ekyo nja kuwa ekyokulabirako kimukwano gwange mpuliriza wenna mukimanyi ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe omukyala akikulira amanyiddwa nga Bamutulaki oba akulira kampuni ya Uganda Airlines kubanga si wa Civil Aviation Authority akulira Uganda Airlines omukyala amanyiddwa nga Bamutulaki okusinziira ku bigambo byensinziddeko okubeera nga njogera ekigambo kino ebya Honorable Joel Ssenyonyi ono agamba mu kakiiko akakosase yagamba omukyala ono bamusaba ebbaluwa eya senior 6 nga tagirina ne bamusaba ebbaluwa eya senior 4 nga tagirina era omukyala ono talina de certificate yadde diploma yadde diguli naye ate akulira Uganda Airlines era nga ekitongole kya Uganda Airlines kye kitongole kisinga okukola losses mu ggwanga Uganda buli mwaka bukya kitandikawo tekikolangayo magoba kikola losses zokka mukwano gwange mpuliriza kati eyakwata omuntu oyo n'amuwa omulimu ogwo nga tasaanidde tali qualified talina qualifications ez'ekifo ekyo oyo ali nepotiki ali nepotiki practicinga nepotism Ssaabasajja Kabaka awangale yeebala okugaana emmotoka ezaamuweereddwa kubanga Ssaabasajja Kabaka teyeetaaga mmotoka era Ssaabasajja Kabaka avuga mmotoka Lexus ekyo mwakitegedde kaakati nno n'omwaka ogwedde yagula emmotoka empya era nga Buganda ebanja mwami Museveni ne gavumenti ye biliyoni ezikwata ekumpi 50 n'okusoba olw'emisolo egijje nga ziwera mu bintu bye bakozesa ebya Buganda naye nga tebasasula kati bw'okwata emmotoka ogiwe Ssaabasajja Kabaka kyannaku nnyo peace bw'olina omuntu gw'otayagala kuŋŋamba gw'oŋŋambye omukulu gw'otayagala kwokesa oyo ogamba gwamugamba nze mbagira bali n'anyiiga kamugambe ate biki kati ndamulira omulaba sobola mbadde nnyo n'aba crime intelligence ogomanyi lwaki mbadde nnyo n'aba crime intelligence nga bwe bankuuma mpobadde naye obuuza abasajja abakuuma obajjawa kati ndamulira wabula ne gayo mulala yani ow'ennyonyi mukula
era lumu wakikoonako ne nga ne Lucifer Muyayi anti mukulu abeddewo ku buli muyayi yenna topu abba yaliwo olwa Medi abereddewo Brian buli muntu yenna gulaba alimu kuva ku lweseri mukulu nze mmanyi muyayi muganda wange ndamulira kiribya nti kyobola ka crime intelligence tennakiyingira mu nnyogo inayo wakirali ate nnakibeeramu kati njagala okozesa just logic na account number badde gendako sente ya company ya Skypins si ya Don Chris ekube yange eweri wammanage neyo Don Chris kwanza chiko kyafya ne banjo changa bantemera ddala ne Range Rover yebasoka okutwala namanya ne kata basajja balanyake babala nya kubanza yange yali Extradio ne Alphard najanga kifaananyi to buy trust in Ugandans. Yes man. Segede bulungi. Yeah man. Pushinga notandikira ngabo bagamba we tunakutojja tandikira mwanze ndoza bigwa bulungi. Chengendo kola tenyinzo kuyamba mzenda kulo ogwango gwabunawuli nayo omukyala gwe mmanyaawo omukyala oyo yali ategeka ba Bobi Wine abo ngenda munoonya bamuyita esimiye buze Lucifer Mwana. Waliwo omukyala gwe nyinza okuconnectinga kaawe balini ayinza okusomera ngenda mkuwa enamba omugamba pingi yampadde enamba yange enamba yo nembadde ensabo nyambe ombuli enyingidde ntya system wano omuwala oyo mwesiga mukyala wa muzungu naye mukwano gwange nyo gwe nyinza okuyamba lasita baze mwana simanya ebintu byensi bino tuyinza osisinkana enkera ku makyanga ate gwonyamba zebino ebintu mbimanyi lasita abantu tusisinkana so zesasinkana neze nyinza kuwa omukyala ayinza okuyamba wakubulira otandika oti nabyangu na nnyo sina bintu kutukira kwezera obusayi migration erida tebakubuliza nti kyekikuleese ebisigadde obiyiza ne mu camp walinga bakuwadde jasa akayumba ko TV bisigadde obiyiza gwebuze immigration yawe eririda gwe ogenda kugezera okusikolokolo swe ngoweewa nagibuuzizaako ate kasaba kakulaga nawo nno tobayo no gwebuuza gwogenda kugenzaawo awo amaanyi oba obasazi ne ba FBI tekujjaawo. Okay. Temutola muntu ali mu kampa, tola muntu ali mu hoteli. Kati otoli safe, toli mikono gyabwe. Awo uli kululwo. Ebaina bego bangambye sima ngamba bamuyita Franco. Baina bangambye wano baina omusajja baina ku passport.